President Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa asabye abakulembeze b'amawanga ga Africa okusimbira nakakonge endowooza z'abaceruppe amaanyi bagamalire ku miramu egiyinza okuzimba Africa. Bino Museveni abyogeredde mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe bw'abadde akyazizza abakiise abeetabye mu lukuŋŋaana lw'amawanga ga Africa olwa Regional Interparliamentary Conference olw'omulundi ogwokusatu. Museveni yeebazizza abakulembeze bano olw'okufaayo okulwanirira ensonga za Africa ng'abaddugavu olw'okutaasa ennono n'empisa za wano. Agambye nti ebitongole n'amawanga ag'abaceruppe bifubye okunyigiriza Africa nga bigikakaatikako emize gy'abaceruppe ekikontana n'ennono za wano. Ategeezezza nti Uganda bwe yassa omukono ku tteeka eritangira ebisiyaga, President wa America yaliko mu biseera ebyo Joe Biden yafuumula Uganda mu mukago gwa AGOA ogw'ebyobusuubuzi n'abagabirizi b'obuyambi ne baperereza banka y'ensi yonna obutaddamu kuwa Uganda buyambi. Museveni bw'ati ategeezezza nti newankubadde ebyo byonna byakolebwa, Uganda weeri era ekyaliwo era nga n'ebyenfuna by'eggwanga bikuza okutuuka ku bitundu 6 ku buli 100. Agambye nti obunafu obuli mu mawanga ga Africa bwe buwadde ekyanya amawanga g'abaceruppe okubalinnya ku mitwe. But to get a child and you start teaching her to be a woman or a man is really madness, because it is enough concentration to be a successful child. Then you become a successful teenager. Then you become an adult. All that takes a lot of time, a lot of effort. But what you need to realize, we normally say there will be no nation without a family. That's very correct. No nation without families. But also you need to also know that it is not easy to have successful families without a country. Minisita w'ebyenjigiriza era omukulembeze w'eggwanga Janet Kata Museveni asinzidde mu lukuŋŋaana olwo n'asaba amawanga ga Africa okuyiiya engeri gye ganaamalawo okwesigama ku mawanga ag'abaceruppe okuddukanya emirimu gyago. Mukyala Museveni agambye nti amawanga ga Africa agasinga nga ne Uganda mw'ogitwalidde geesigama nnyo ku buvujjirizi obw'amawanga ag'abaceruppe okuddukanya emirimu gyago nga ebyobulimi, ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebirala. Africa stands today at crossroads. We face unprecedented global pressures that challenge not just our economies, but our cultural identities, our beliefs, and the institutions that hold our nations together, especially the family. Many African nations, including our own, continue to depend on foreign aid to finance essential sectors, including agriculture, education, and infrastructure. And yet, we must ask ourselves now, at what cost does this dependency come? Yes, Speaker wa Parliament Anita Among asabye bakubiriza banne mu Parliament za Africa okunywerera ku nnono n'obuwango bwa Africa watali kutiisibwa. Ssentebe w'omukago gwa African Interparliamentary Conference era omubaka omukyalo wa Tororo Saro Pendi agambye nti bakusigala nga batambuza enjiri mu Africa ey'okutumbula obumu n'okwongera okuwagiragana ng'abaddugavu olw'okukomya okwesigamanga ku baceruppe. Your Excellency, this particular conference is being convened under the theme towards an African Charter on Family, Values and Sovereignty. We have had previous conferences here. The very first one, the theme was protecting the African and family values. And Your Excellency, you can see that we have steadily moved through these themes and concretized our 3 years of examining the emerging challenges on the African continent. Abakubiriza ba Parliament za Africa abawerako beetabye mu lukuŋŋaana luno okuli owa Gambia Fakabare Tombongo Jatta, owa South Sudan Jema Nunu Kamba, owa Democratic Republic of Congo Vital Kamerhe wamu ne Sisi Gezi omumyuka omukubiriza Parliament ya Zimbabwe n'abalala. Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga atenderezza emirimu emirungi egikoleddwa Omumbejja Nnaalinnya n'Abanaakulya Christine Gertrude Tebattagwabwe mu kuzimba Obwakabaka. Katikkiro ayogedde ku mugenzi nti abadde muntu wa nkizo ddala mu Bwakabaka era abadde yeebuuzibwako ku byonna eby'ensonga.
Bino bibadde mu bubaka bwa Katikkiro obusomeddwa omumyuka asooka wa Katikkiro Oweekitiibwa Alhaji Professor Twaka Waase Kigongo ku mukolo ogw'okwebaza olw'obulamu bw'omugenzi Nnaalinnya Gertrude Tebattagwabwe mu Lutikko e Namirembe. Tubasaasidde nnyo olw'okufiibwa kuno, wabula tetulema kwebaza Katonda olw'ebirungi bye yawa Nnaalinnya. Okufa kwe kulese eddibu ddene nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda mo naddala mu lyo olulangira. Tumanyi bulungi nti abadde munyiikivu nnyo era tumwebaza olw'ekisa n'enkolagana ennungi gy'abadde alina eri abantu bonna. Nnaalinnya Tebattagwabwe abadde ayagala nnyo Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Okutuusa bwe yakoseka mu biseera bya Lumimamawuggwe teyavanga ku lusekere lwa Kabaka ate nga ne mu mikolo gy'Obwakabaka emikulu. Ntuusa okusaasira okuvudde mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Okwange n'ab'omu maka gange eri abooluganda n'ab'emikwano olw'okuseerera kwa Nnaalinnya Tebattagwabwe. Nsaasira nnyo abaana n'abazzukulu ba Nnaalinnya omubuze abaatindizza eggendo okubeera naye ng'ajaguza emyaka 8 ku bbalaza nga 5 muzigo 225. Okufa kwa Nnaalinnya ng'abaana n'abazzukulu bakuŋŋaanye yabadde ng'abasiibula. Twebaza Katonda olw'obulamu bwa Nnaalinnya Tebattagwabwe. Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikulwe yeebazizza Nnaalinnya Gertrude Tebattagwabwe olw'obutabaswaza ng'oluli olulangira n'akola eby'ensonga ebyongedde ebimufudde ow'ettutumu mu Buganda yonna. Nnaalinnya mbadde mumanyi bulungi ng'omuntu ayagala emikwano, kumpi abaddewo mukolo gwonna Ssaabasajja gw'aba alabikiddeko eri Obuganda era ng'akuukirako mu budde. Waliwo n'ava abadde wano ng'ayogera yakola omulimu okubatendeka mu ddiini naye babadde bajja ng'olaba abantu abatendeka obulungi abatya Katonda era baweesa oluli olulangira ng'oluli olulangira kutuusa okusaasira kwaffe eri Ssaabasajja ate n'eri omulangira Namugala akulembera ennyumba ey'omulangira Mawanda olw'obwagazi n'omukwano bwe mulaze okusa ya leero. Omulangira Daudi Mawanda Namugala ayogedde ku Nnaalinnya ng'omuntu abadde n'ebitone eby'enjawulo era abikozesezza bulungi. Abadde mubejja mukulu mu Buganda. Nnaalinnya ono tumumanyiiko bingi kubanga ye yatukuza okuva mu buto. Nnaalinnya ebitono bye nsobola okugamba nti abadde alina omutima ogw'obuzadde. Omulangira ate Aloysius Matovu jjajja w'oli olulangira asabye bazzukulu ba Buganda okwongera okwagala Obuganda nga Nnaalinnya bw'abadde. Katikkiro w'ekika ky'Effumbe nga yayogedde ku lw'abataata n'ekika ky'Effumbe Ssebaggala Kigozi Jjo agambye nti Nnaalinnya okufa lwe yaliraana ekika kyabwe abadde yafuukira ddala mpagiruwaga mu kika ekyo. Abadde mukwano gwaffe, mukwano gw'abangi ate nga ne mu kika kyaffe abadde akiwagira ekifo kuba abadde atuweereza abaana nga bazannya netball mu ttiimu y'ekika. So tumwebaza olw'omutima ogwo gwe yakulizaamu abaana. Jjajja Walusimbi asaasidde nnyo abalangira naddala Namugala. Kati taata Omumbejja ono tubadde tusaba naye mu kyaki y'Esseguku era abadde mpagiruwaga. Basaava ne bannaava batendereza nnyabwe olw'engeri ennungi gy'abakozezzaamu era ne beebaza abo bonna ababeeredde mu kaseera kano akazibu ak'okusomoozebwa n'okugezesebwa. Twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'omukwano gw'abadde ne Nnaalinnya mu bulamu bwe bwonna era n'obuwagizi bw'atukubagizza. Twesiimye nnyo. Twebaza Katikkiro n'olukiiko lwe, abaami ba Ssaabasajja, ab'amasaza, ab'amagombolola, ab'emiruka n'abatongole ba Ssaabasajja ababadde obumu naffe okutuusa ekiseera kino. Twebaza oluli olulangira, abalangira n'abambejja ababadde naffe okuva maama lwe yalwala okutuusa lwe yatuguzeeko. Omulabirizi ombeezi wa Kampala yawummula kitaffe mu Katonda Dr. Hannington Mutebi ng'akulembeddemu okwebaza kuno era asaasidde nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okuviibwako omuntu ow'enkizo. Amawulire gano ffenna gatutuuseeko era ne gatukuba enkifwe
nze mukadde waffe Dr. Sam Kizito yabadde nga ateekateeka no coordinatinga ne family okulaba nti mbeera mu kifo kino era ne neebaza nnyo mukadde waffe omulabirizi ne ttiimu yonna olw'enteekateeka eno. Era tetuyinza kwerabira okusaasira Ssaabasajja Kabaka olw'okutwalibwa kwa Nnaalinnya era naye tumusaasira n'Obuganda bwonna mu kiseera kino ekizibu. Omulabirizi w'ennamirembe ekitaffe mu Katonda Moses Banja asinzidde mu kusaba kuno n'asaasira Obwakabaka. Okusaba kuno kwetabiddwako Nnaabagereka Sylvia Najjinda, Bannaalinnya, Abalangira n'Abambejja, Bassaava ne Bannaava, yajja Obuyisiraamu Omulangira Dr. Kasim Nakibinga Kungulu, Bakatikkiro abawummula, Baminisita okuva mu Bwakabaka ne mu gavumenti ya Uganda n'abalala. Omugenzi yazaalibwa mu mwaka 1945 era olunaku lwe yafa lwe yali aweza emyaka 8 egy'obukulu era n'abaana be baali bamutegekedde akabaga ak'okujjaguza amazaalibwa ge. Omulambo gwe olwaleero gusuziddwa mu maka ge Seguku ne Balamye Mayanja era ng'eno bakumyeyo ogooto. Ku ssaawa 2 ez'okunkya enkya agenda kukeezebwa mu kkanisa ya St. Apollo kiva Bulaaya Seguku n'oluvannyuma aterekebwe ewa Kiso mu ssaza Busiro. Ekereziya Katolika mu Uganda esabye abakkiriza okubeera abawulize eri omukulembeze w'ekereziya omuggya Ssaabalangira w'ekereziya omulambika Paapa Leo ow'e-14 eyalondeddwa olunaku lw'eggulo. Eggulo abakkiristu mu nsi yonna baabuganye essanyu olukiiko lw'abakalidinaali abalangira b'ekereziya Katolika bwe lwalonze Paapa Leo ow'e-14 okusumba endiga z'Omukama ng'omusika wa Peetero omuggya. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala kitaffe Paul Semwogerere asinzidde mu kitambiro kya mmisa mu Lutikko Lubaga ekyategekeddwa okwebaza Katonda eyaluŋŋamizza abakalidinaali okulonda Paapa omuggya n'agamba nti kikulu nnyo abakkiriza okubeera abawulize eri Paapa kubanga ye mulungamya omukulu ow'ekereziya Katolika. Paapa kintu kikulu nnyo mu ekereziya ya musika wa Peetero Omukama bwe yakwasa ebisumuluzo tolisumula ku nsi ate mu gusumuddwa tolisibwa ku nsi ate mu gukisubiddwa. Twe tukimanyi bulungi Paapa bw'ayogera kiba kiwedde. Roma lukuuta kaweza finita. Nebale ebigambo mubimanyi bulungi ti Paapa ayogedde tewali ate apapala. Katonda amutuwadde tumuwulirize atubuulire byonna byetulina okutambulamu tulina okukola. Ssaabasumba era yeebazizza bannamawulire olw'okumanyisa bannayuganda ku mawulire gonna agakwata ku Paapa okuva Papa Francis lwe yafa okutuusa ekereziya lwe yafunye Paapa omuggya era nga kino bannamawulire bakikoze mu ngeri etetyoboola wadde okumenya ennono z'ekereziya. Ekereziya Katolika era etendereza abakkiristu n'ab'enzikiriza endala olw'omwoyo ogw'obumu gwe balaze ekereziya oluvannyuma lw'okufa kwa Papa Francis. Kamishona wa Paalamenti Lombaka wa Nnyendo Mukungwe ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba asinzidde mu mmisa eyo n'agamba nti Paapa Leo ow'e-14 atuukidde mu kiseera ng'ensi ejjudde ebisoomooza kwe kusaba Omukama amuluŋŋamye awanguze n'okwongera okwaŋŋanga okusoomoozebwa kwayolekedde. Okusoomooza kunze agezaako okusoma ebiwandiiko bya kereziya yempisa relativism ne liberalism. Liberalism kwe kugamba nti sifaayo na kino kisoboka na kiri kikola abaana basobola okuzaalibwa mu test tube ab'omukwano gw'ebikukujju naye okusoomooza okugenderera mu concept ya liberalism nti etandikirawa ekomawa oluggi lwa kereziya luggule okukomawa ku bantu abafaana bwe batyo n'ekirungi kereziya atambula n'obwegendereza ate buli mbeera y'obudde bw'ekyuka akenenula ebyo ebitajjulula ebikulu ebyo n'ebikusika ebiri mu kukkiriza kwaffe. Abatuuze b'ekitende B ku luguudo lw'Entebbe baguddemu entiisa akawungeezi ka leero. Abaana 2 ababadde bawugira mu kidiba bafiiridde mu kidiba ekyo. Kitegerekise nti waliwo ebinnya ebisimwamu ebbumba mu kitundu ekyo. Abaana bwe bavudde okusamba omupiira akawungeezi kano bagenze bawugemu mu bidiba ebyo era bwe baguddemu ebbumba ne libakwatiramu nga mpaawo ayamba abaana kwe kufa. Abatuuze okuva mu bitundu by'ekitende bakuŋŋaanidde ku bidiba bino okulaba ogubadde. Wabula abatuuze bagamba nti abaasima ebbumba mu kitundu kino ne baleka ebinnya nga byasamye be bavuddeko obuzibu bwonna.
abaana baffe babiri bwe bagudde mu kidiba ne bafiirawo naye situmanyi bwe tugenda kukola tukuba omulanga begikwatako batuyambe kubanga bwe babisima babirekaawo ekkubo liyita abaana baffe bwe bayita bo bagamba bateekawo akapande naye oba oliawo abaana abato bayinza obutakigoberera abaana babiri bafudde olwaleero omu wa myaka 17 omu 19 maama y'omu wetutegekedde amawulire gano ng'omulambo gw'omwana omu gwe gwakanyululwa okuva mu kidiba ekyo naye nga ogw'omwana owokubiri gukyabuze manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibako nana habo mouthwash ly'eddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma gasanyalala senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa national drug authority nga bali wamu ne langi wa global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. kimenya mateeka okusuubula eddagala ebweru w'eggwanga nga tolina lukusa nga munnamateeka Dr. Kagezi Kasozi Nathan bw'annyonnyola. kimenya mateeka omuntu yenna okutandika okusuubula eddagala lyonna ebweru wa Uganda nga tayina import license. Ne bw'oba nga oli musawo oli mutabuzi wa ddagala olina okuba nga kampani gy'okoleramu erina license ekkirizibwa okubanga egula eddagala wabweru wa Uganda n'erireeta mu Uganda. Poliisi essembabule eyitiddwa bukubirire okugumbulula bannakibiina ky'NRM okuva mu constituency y'Emawogula West n'ey'Amawogula South abadde beesomye okugajjambula omubaka wa gavumenti. Bannakibiina kino babadde olwaliro bazze ku kitebe ekyo okulaba nga bawaayo okwemulugunya kwabwe ku bye balaba ebitagenda bulungi mu kalulu akakamyufu aka NRM ate nga abeerw'emiyaga bo babadde bayitiddwa okusaliramu amagezi ku bikola eby'effujjo ebiyitiridde. Omusasi waffe Jimmy Sekabiitooka abituwe. Bino byonna okubaawo bannakibiina kya NRM okuva erw'emiyaga okubadde abawagizi b'omubaka Theodora Ssekikubo awamu ne General Emmanuel Rwashande babadde bamaze okudda erw'emiyaga oluvannyuma lw'abakulu abo bombiriri okutuuka ku nzikiriziganya ne RDC okukomya effujjo okukuuma emirembe okugabana abakulembeze ku byalo ebimu n'okuddamu olunaku lw'enkya era okulonda ku byalo ebyo ebitaalonda olw'obuvuyo obwaliwo. Kati ku kitebe ekya disitulikiti wabadde wasigaddewo ab'Emawogula West awamu n'Emawogula South nga bakulembeddwa mu Wilberforce beegumisa awamu n'Eddumba Dennis nga bano beegwanyiza dda okuvuganya ku bifo ebyo nga nabo balina okwemulugunya naddala Emawogula West nga ku byalo ebisinga okulonda kwaggwa era Wilberforce beegumisa abawagizibwe awamu ne bawangula nti kyokka waayitambale ebintu byonna nga minisitiri omubaka w'ekitundu kino Hajati Anifa Kawooya bwe baludde nga tebalina kambugu bwe bwagenda okutuuka ng'empapula zonna yagisuusizza nassaako nti abakulembeze bonna baayitawo nga tebavuganyiziddwa so nga bo ab'Emawogula South babadde baagala nti waliwo we bataalonda ate ng'awalala ne bikyusibwa. Nakibiina kya NRM babadde baagala akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda okuleeta empapula zonna ez'essaza eri bageraageranye n'ezaabwe RDC kyaganye olwo okuwanyisiganya ebisongovu ne kutandika wakati wa RDC egumisa Wilberforce awamu n'abawagizi era ekiddiridde poliisi ng'eduumirwa DPC Twazaje Living kubatwala Ntyaji. Ebintu babicupula tebaagala tumanye amazima okuva lwe balonda tebaagala kufulumya na lisiti n'emu balinze olwokubiri lutuuke bakwate abantu be bakyusa be bayingizaamu bagende balonde nga bwe baagala kubanga minisita ayagala kufuuka chairperson wa NRM mu district so balina kukozesa buli kakolyo konna ke balina. Ebyo tebijja kukola si NRM gye twagala abantu babayisiza bubi abantu beetoolodde kasozi kano bakooye tetujja kubeera ku kino buli lunaku nga tulina kujja wano katubalindire ku ground. Nze Jimmy Sekabiito ku CBS wano Essembabule. Abasawo abatabibwa ekibiina ekya Uganda Medical Association WUMA baagala gavumenti eyimbulemu na NUP Edward Sebuufu amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe afune n'eddembe lye ery'okugenda okujjanjabwa.
kinajjukirwa nti aduumira eggye lya UPDF era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba yayita ku mikutu emigattabantu ne yeewaana nti ye yakwata Eddie Mutwe era ali mu ngalo ze oluvannyuma lw'okubuzibwawo okumala ennaku eziwerako. Eddie Mutwe oluvannyuma yasimbiddwa mu kkooti Masaka ku ntandikwa ya Sabbiiti eno n'asomerwa emisango egimuli n'egy'okubba obusimu bwa bannamawulire kyokka yalabika ng'alina ebisago eby'amaanyi nga n'okutambula kuzibu nnyo gy'ali. Abasawo mu kibiina ekibataba ekya Uganda Medical Association nga bakulembeddwamu Dr. Joel Mirembe mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire batuuzizza e Mulago bawabudde gavumenti esooke eyimbule Eddie Mutwe ajjanjabwe mu bwangu oluvannyuma alyoke awoozesebwe. Dr. Joel Mirembe agambye nti bagenze okulaba ku Eddie Mutwe mu kkomera gy'ali era nti obujjanjabi obumuweebwa tebwesigika bulungi era ayagala amateeka agafuga eddembe ery'okufuna obujjanjabi mu nsi yonna gateekebwe mu nkola omusibe ow'engeri asooke nga kujjanjabwa. Senga abasawo tweteesera tulina ttiimu ereredde 24/7 available okulaba nga tuwa obujjanjabi obw'ekikugu obutalina kyekuubira eri Eddie Mutwe n'abalala bonna abatulugunyiziddwa. Ekyokusatu kusinziira ku mbeera gye twalabyemu Eddie Mutwe tusaba gavumenti emuwe bbeetu ave mu prisoni ajje ajjanjabibwe wabweru wa prison. Kyekiriko n'ensonga nti n'eddwaliro eriri mu prison teririna bukugu bujjanjaba biwundu byalina bujjanjaba ndwadde za mutwe zalina kalentere n'ebirala ebitamala kuzuulibwa ensonga lwaki tusaba era tuwagira kyasaba ye kennyini. Dr. Joel Mirembe agambye nti embeera Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe mwali yeeraliikiriza nnyo kubanga alina obulumi obuyinza n'okumuviirako endwadde ez'omutwe. Tunyingiza ebitongole bya gavumenti okufunaganya abantu olw'ensonga kirina akabenje k'amaanyi teeka ku bulamu bwabwe akatavaako. Eggyeyo omukono gw'ekyuma ku bakungu baayo n'abajaasi abamenya amateeka nga bakwata mu kusiba bannayuganda kubanga kino ekyatuuse okuva Eddie Mutwe kisobola okutuuka ku buli munnayuganda yenna naye waliwo obuvune obutajja na kuvaawo Eddie Mutwe bwe twamulabyeko. Obuvune obuli psychological tebugenda kukola ki kuvaawo. So twagala omukulu ono afune obujjanjabi kuva mu basawo abatalina kyeku.